Kale muntu wange nga nakusuubiza nti ngenda kubanga nkuleetera emboozi n'abantu ab'enjawulo ne leero bwe gutyo wendabise nkyaziza mukadde wange mukwano gwaffe gwe tugenda okubanga tutegeera yaani naye nga oba oliawo erinnya erimwekuusaako mu kisaawe kino ekyakadongo kamu linnya ddene. Sigenda balwisaayo, ngenda kumusaba atubuuzeeko. Mukadde wange nsaba obuuzeeko ku abatulaba. Baganda bange abatulaba, mwenna mbaaniriza nnyo. Amannya agange nze Kizito Frederick Ssaalongo, nga ntudde ku mutala Bambula mayiro 4 Koima Road. Nsanyusa okulaba. Bagamba batya ebbambula? Ebbambula balungi. Okay, kale. Ffe ku channel eno ebiseera ebisinga tubeera ku nsonga ezeekuusa ku kadongo kamu. Oba oliawo olina akakwate konna ku kisaawe kya kadongo kamu? Akakwate kennina mu kisaawe kya kadongo kamu ti ndi musajja eyali omusuubuzi wa music nga mutunda nga nkola wholesale. Nemba nga nina music omukadde mungi nnyo mu store yange. Ekyokubiri, ndi muganda wa Livingstone Kasozi omugenzi eyali omuyimbi ow'erinnya. Okay, kale tugenda kusesetula baganda bange emboozi mpola nga tuli ne Ssaalongo Kizito muganda wa Livingstone Kasozi. Kugwe ne Kasozi ane abeera omukulu? Nze nali mukulu ddala. Wali mukulu ku Livingstone Kasozi. Taata y'omu maama y'omu oba? Bataata baffe ba Luganda. Bataata baali ba Luganda. Gwe wuwo taata yali ani? Taata wange ye Kopolia Mubiru. Yali mukulu waabwe bonna era ye wetwogerera kati akyali mulamu. Kati ate wa Livingstone Kasozi twamuzazikaawo ewazzana waali. Yali ani? Ye Livingstone Kasozi senior. Taata ye Livingstone Kasozi yabbulamu erinnya eryo mu mwana we oyo omuyimbi n'aba Livingstone Kasozi Junior. Tugenda kuddayo ku bulamu bwa Kasozi. Ekitone kino eky'okuyimba oba obukujjukujju buno mu famire bwalimu, kubanga ye jjajja n'abeera musuubuzi n'abeera muyimbi. Twakimanyako nti muzeeyi taata muzeeyi Live ye yali muki? Yali musuubuzi. Okay, kati ye muzeeyi Live yali musuubuzi. Kasozi ekitone ky'okuyimba kino yakijjawa? Ekitone ky'okuyimba mu famire mwe kiri, naye twasinga kikozesa mu kwaya kuba bazeeyi baffe baali bayimbi nnyo mu kwaya e Bunnamwaya awo Nankinga. Era muzeeyi Mubiru ye yali omukulu yali kwaya master wa mu church. So okuyimba kitone bakuba nti kyayita mu kutendereza nnyimba za Mutonzi. Kati ono yasooka okubeera ng'avaayo. Ate ndoza kyakwatako n'ebukojja bwabwe kuba waliwo bannyina awo wadde bagenzi nabo abaali abayimbi naye nga connection eriwo oba omugatte gugattibwa eri mu maama waabwe. So n'obukojja bwa Kasozi bulabika bwalina kinene kye bwakola kubeera nti muyimbi. Kasozi baazaalibwa abaana bameka ku mukyala Nanziri Penina ewa muzeeyi Live yazaalayo abaana bameka? Yazaalayo abaana babiri. Ani? Rose Nakawuka ne Livingstone Kasozi. Nakawuka akyaliwo oba? Naye yagenda. Ye yakolanga mu bbanka? Ye yakolanga mu bbanka. Okay. So bwatyo tukyali ne Ssaalongo Kizito mukulu w'omugenzi Livingstone Kasozi. Embeera za Living zaali zitya mu buto bwe? Kasozi Junior. Junior. Ffe gwe tugenda okusimbako ennyama kanda. Yali musajja mujagujagu.
yali musajja mujagujagu nga buli kimu anoonya bwakiyita okukiraba oba kyuma ayagala kisumulula alabe lwaki kyetoloola. Yali muntu mujagujagu anoonyereza ku buli kintu. Kubeera nti ewa taata yajja okubeerawo ng'akuze. Teyali yakulirako ebukojja gye yava n'alyoka ajja ewa taata ng'akuze. Naye yali musajja mujagujagu anoonya kino kikola kitya oba kino nkiyitamu ntya. Kale nga yeebeereramu. Yeebeerera. We yabeeranga ebukojja ekibuli yafiisanga akadde n'ajjako ewaka. Si nnyo. Yajjangawo oluwunguko. Kati atuuka atya okubeera ng'ajja atuula eka? Ensonga baali bagonjodde byali byabatabula okutuuka kubanga nawulyako nti waliwo ebyabatabula naye tetugenda agendayo nnyo. Baali babigonjodde? Okusinga embaga eno emikolo gy'embaga bwe yakola embaga bye byasinga okumuzza awaka. Nawulirako nti wavaayo n'akola ng'ateeseteese okugira embaga. Yali ateeseteese oba agiteeka ku Sheraton nti omuzeeyi Live we yajjira ne bafuna reconciliation ne babanga bagonjoola ensonga ezo. Muzeeyi Live n'amugamba embaga gireeta ewaka. Awo siamanya nnyo kyaliwo naye nga kyemmanyi kiri kimu nti embaga bwe yajja ebintu byonna ebya Livingstone Kasozi ne bitereera. Kwegamba obutakkaanya obwaliwo bwonna ne buggwawo okuva ku mbaga paka we yafiira. Okay, kale yoyo mukulu wa Livingstone Kasozi Ssaalongo Kizito. Kati Ssaalongo tugenda kuddayo ku Kasozi obulamu obwa music bwe tugenda okuba nga tutunuulira. Kasozi ayingira ekisaawe ky'okuyimba. Mwategeerako nti Kasozi wuuyo ayingidde ekisaawe? Twamanya kubanga baakola ebivulu najja n'akiteeka naawe mu Central Club eya Muzeeyi Mubiru ezzana n'akolerawo ekivulu abantu ne bamumanya. Olwo yali ne bayimbi ki be yajja nabo? Yalina abayimbi be yasooka okubeera nabo abo era babasudde bennyini. Yasooka kuba n'aba super singers. Ba super singers ba Matia Luyima ba Fred Sebata. Yasooka okubeera nabo. Kati oluvannyuma n'alyoka akwataganya bagundi ba Katende babasudde nga bagenze mu lukwata. Ekivulu kyali kitya era abantu ab'okukyalo ekyo mwakifuna mutya mmwe? Ekivulu kyali kirungi nti yayimba ebintu bye mulaba mu nsi bye tulaba mu nsi ye bye yayimbako nga ofaayo nnyo okumanya ki kyagenda okuzzaako gamba nga osigala ogaaya byayogera okusinga okunyumirwa obunyumirwa music. Yali alina amakulu mangi olwa ensi engeri gye yali agiyiseemu. Ensi teyali nnyangu eriye kati yagezaako okunnyonnyola byayiseemu so nga abantu bibanyumira ne baba nga bakkakkana ne bawuliriza bulungi ebigambo bye. Weeyakolerawo ewazzana weeyakolerawo mu Central Club ewa Muzeeyi Mubiru yayimba ku nnyimba ziri ezikoona Muzeeyi n'emukadde? Zonna yaziyimba. Tekyayisa bubi aba Muzeeyi? Owange tebyali byangu naye nga zonna yaziyimba ne ziba nga ebyo okulya ennyama etayidde na biki byonna nga weeraba omwabiwulya mu nnyimba. Yaziyimba naye kale olwokuba bagenzi twakirekanga bwe kiri. Bawummula emirembe. So we tubadde nga tukyali off air olina akantu konyumiriza. Oŋŋambye nti Kasozi ye yali MC ku mukolo ogwo ogw'okwanjula. Gwali mwaka ki ogwo?
sijjukira bulungi n'ekyali awo mu 899 oba 9 awo kubanga kyali twagendanga amaze embaga ye ng'ewedde. Embaga ye teyali ya 9 embaga ye ng'ewedde 9 Kasozi awasana Lweiso. Kati embaga ye bwe yaggwa tugenda ku mukolo gw'okwanjula. Ye yali MC. Ye yali MC. Ongambye nti yajja ne banne. Teyajja ne banne kubanga ye yali just MC. Yajja yekka. Tumuteeka n'atambula n'abantu, waliwo abasuubuzi b'omu Kampala awo yatambula nabo mmotoka. Kale tape tugirina. Recording ya video tugirina. Nja kunoonyaako mbifune kubanga ndowooza otuuse wano olabye ekintu kyengezaako okuzimba. Nkirabye. Nzimba tterekero erya music waffe ng'omuntu ne waanajja enkya oba mu myaka eginajja mu maaso asobola okusangawo ebintu ebiraga nti wano kadongo kamu yaliwo. Yesewo. Mbirabye era mbisiimye. Weebale ku mulimu. Kubanga olaba tulina ekintu nti okutereka e Uganda kuzibu. Kati teepu eno mu Uganda kiyinza okuba nga gweka abadde agirina. Teepu eno bagiyita tuseerera amaziga. Tusekera amaziga. Mu maziga. 1987 lwe luyimba lwe ndowooza lutambiro olwasooka ye ng'ali mu lukwata. Kati tubadde tukimanyi nti olutambi Jessica Nababi olwa 88 ti lwe lutambi olwasooka. Kati tuzuddeyo ki ekirala. Last year waliwo ennyimba eza Paulo Kafeerere ezaazuulibwa. Naye nga lwaki tusobola kino ky'ekintu kyokka ekisobola okutuyamba okukuuma record. Nti kati ngiyimbisizaamu ng'eyimba bulungi. Nange ndowooza olabye nti interesi. Ekyuma kyange okiwulidde nga kiyimba bulungi. Kati bwe ntyo bwe ngezaako okubeera nga nkola. So olutambi luno kwaliko ennyimba 7. Anyway, ngenda twala obudde nduyitemu bulungi. Yesebo. Kati tusikeesikemu tugende maaso. Basudde batuuka ne bakwatagana ne Kasozi n'abayimbi abalala. Ate batuuka bakyankalana. Mwe ng'abafamire okukyankalana kwa bano kuyina engeri gye kwabakosaamu. Tekuyina engeri gye twako okuggyako okufa kwabasudde kwaleeta bingi. Nti balowooza nti Kasozi amunonye. Kyetwawulira kyokka nti Kasozi amunonye. Ne mugundi mu kufa kwa gunira kwayagala otukyankalanya okufa kwa Wumalu Katumba. Ako kwayagala otukyankalanya kubanga gye yava okukolera e Masaka Kasozi yali atimbyeeyo. Naye ne bamugira nga abantu ndowooza baagala Katumba biki najja ne batwala ekifo. Kasozi n'atalaga. Ale Kasozi n'akukkulumana kati mukole bwe mulimala naffe tulikola. Kati ekyennaku ebyembi nga binajja Katumba najja afuna accident mu kkubo nga bakomawo. Wanena bingo. Kati ekyo kyekintu ekyeffe ekyatukola obinga famire kuba twalabanga abantu bakyesinzeeko nti Kasozi alina kyakoze oli. Coincidence eyo yajja nga nnene nga abantu ba Katumba balina okulowooza nti Kasozi alina kyakoze olw'ekyo ekyali. Era Kasozi ndowooza era mwaka gwe gumu ogwo 95 yakuba oluyimba Ndabye n'olutwe. Ng'era ayogera coincidence eyo ey'okufa kwa Katumba. Nekyesikoze bagamba nzakikoze. Kati how did you solve that? Kale it is a single incident eyajja nti it came as a coincidence. Naye
we left it to go on. Life has to go on. We just left it and it died out. Okay, did you sit Kasozi down ne mwogezaako kumukonsolinga? So mwasobola okutuuza muto wammwe ne mugezaako okumukansolinga mu mbeera gye yalimu eyo? Bamuzeeyi kale by then baali active nnyo nga bamuyita naddala muzeeyi Mubiru amuyita n'amuwa ekyokulabirako beki kati nga wano yayimbira oluyimba tusonge busonzi yamuyita n'amuli primandi nga n'amugamba nti oyimba tusonge busonzi ng'abaana b'abantu bafa si bituufu tosaana kubiyimba ebyo. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 Kikaya College School Education for Development. Naye kiri twali bavubuka tusonge busonzi yali agamba ku mu budde bwa siri nti aba asigala akyalya n'akiri bonna mpaawo mulamu kati tusonge busonzi tunalya tunafa tulidde kega tujja kufanga bwe kityo kale naye nga luli kiba kijerega kibanga ekijerega abafiiriddwa bagamba wali omulema tewasongwa lugalo kati naye yali asongawo kati ekyo bwe kityo naye nga luli mu ebyo byonna twalinga bavubuka nga tetufaayo nnyo nga kati bw'okola analysis ku kintu nga tetukifaako baba bano bagambye bati nga amaanyi ag'ekivubuka kiwago nga ffenna tugayina nga tetubifaako so tetwakitwalanga nnyo kiyitidde naye nga bamuzeeyi babiraba era baamuyitanga ne babaako bye bamugamba. Kati Kasozi atuuka alwala Kasozi atuuka alwala embeera eno ey'obulwadde bwa Kasozi yabayise etya? Twajeekanga nnyo kubanga ya opening up omulundi gumu nekitugwira naye ekituufu kyonna twakimanya Kasozi amaze kufa kubanga waliwo omukyalo omu eyajja yava Kabaale najja awaka agamba nti tuzze tunoonya bunoonya tuleese omwana ono wa Kasozi omwana yali akuzeemu nga n'olumbe lwaggwa dda kati tumugamba byajja bitya aga ebintu bibikwata omwana yoga nti nze njagala kugenda waffe kati nga Kasozi yajja nti yafunyisa omuwala olubuto omuwala oyo n'agenda nalwo omuwala mwagenda nalwo n'afiira eyo naye n'abagamba yaleka abagambe omwana ono wa Kasozi kati omuwala ye yali yafa dda nga ne bakasozi tebannalwala kati ne tuteebereza nti omuwala ye yavaako obulwadde obwatta Kasozi kati naye ye teyamanya nti n'omuwala yafa era teyamanya n'omuwala yagenda n'olubuto twabiraba luvannyuma byonna ngeri omwana yali yafa na Kasozi lwakuba nti bo we bajja baagala kulaba bulabi wazzana era baalabawo ne bagamba ffe tetulina kye twagala tuli bulungi mbya ssente ne mbyaki twali twagala kumanya wano ne batambula ne bagenda ekitegeeza omwana oyo ye yaddayo mu famire taliimu ali etaliiwo naye nga tumumanyi tijali kati obudde buno Kasozi alina abaana ameka? Obudde buno abaana betumanyiko bali bana kubanga nze mmanyi Serwanga omumanyi si ye mwana omukulu Serwanga Nansubuga Diana ne Sematimba Regan waliyo n'owokuna bamuyitaani manya kusaawa eno sijjako okujjawo nga amaze kukuba ku masimu nenzijukira muwala mulenzi muzeeyo era yamuwa amanya muzeeyiri Mubiru yamuwa amanya naye sikyagajjukira bulungi naye nga yagezaako
n'omuleeta olwo by then nali nkyabeera kubayita ababiri nti tuukake okubayita ababiri mulaba omwana baamuleeta naye sikyajjukira amannya ge baamuwa kiba kinneetagisa okusooka okukonsalutinga kubanga nga gyali waliwo ekifaananyi ekyayitingana ennyo omuvubuka yali mu saati ya checked yali mufwed ng'alaga nti mutabani wa Kasozi. Anyway, ekyo sinaba kukimanyako naye ng'aliwo omuntu eyajjanga nayimpozinga ni mutabani wa Kasozi ng'ayimbira abantu oyo ate ye yali mufere era twanoonyako n'okwagala omumukwata kale n'atunyonyola nti banendi mukweyiya ne tumulabula ntitubiddamu. Waliwo omuntu eyali bw'atyo waba kuyimba ayimbe naye aleme kugira kwekweka mu kigundi kuba ye yali yeeyita Narigani oli omuvubuka oyo ye yatambulanga ng'abantu bagamba olwokuba Rigani baali tebamumanyi nga balowooza ye nga bamuwa ssente ne tukirwanyisa ekyo ne kivaawo naye oli Bekabaale down there onsalo beewala. Waliwo Jessica Nababi oluyimba olwo walumanyako so nno taata we abadde yakafa taata wa Jessica Nababi bamuyita erinnya ettuufu yali Jessica Nalule omukyala gwe yali ayimbako. Lwaki Kasozi ye embeera ye gye yayitangamu mu bulamu ezisinga yazikubamu ennyimba? Ndoza ayagala okukwata abayimbi abalala kuba bangi abaakola ekyo kubanjukira n'omugenzi gundi wa Thames Peterson Mutebi naye kumpi buli muwala gwe yayagalako yamukubamu oluyimba kati kale bagezaako okugyayo obulamu obuliwo n'abufuulamu firimu so okukakana ng'akoze oluyimba. Embeera eno eya Kasozi alwadde alwalirawa? Kasozi yalwalira buli wamu kubanga baapakuka era ndowooza Kasozi yandibadde waali singa si ddagala lingi naye by then twali tetunnamanya kituufu ne bapakuka nnyo buli wamu. Waliwo awo kakiriniki awo ng'okyamaawo ku Busaabala nursing home si we yafiira yafiira ku Busaabala nursing home. Yes. Kati kaali expensive nno akakiriniki ako yali expensive nnyo naye nga bwe bamutwala kati nga bamutikka n'eddagala lingi nnyo 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 so olw'okuba obulwadde baali tebannabutegeera bulungi era nga bwewalaba byaffiira ebbongo lirutaali naye alabika yafa ddagala lyayitirira obungi bagezesa lino bagezesa liri yali experiment gwe bagezesizaako buli kimu kakananga omuntu afudde naye nga kyali bwe kityo atuuka yeerangirira obuvumu yabategeezaako nti nze nsazeewo ngenda kukyasa oba mwakitegeerako? Tetwakitegeerako twamanya nga yakivulu kigenda kubeerawo ng'enkeera netulyoka tumanya Kasozi agenda kwerangirira twakimanya leeti nnyo naye okusinga yalinga ne ekikooyo Hassan Kasulu baabeeranga naye nga mu kweralingirira yali ndowooza ayagala kuziyiza nsi kutagoberera gye mu bintu. So singa mwakitegeera nga bukyali wandibaddewo nekyemukola? Bwe tulowooza naye nti ebintu bya Kasozi byegatta bingi kubanga wakati mu kwerangirira ne wakati ne mu kulwala byonna byegatta. Abantu ne basumulula ensawo ne bamuwa ssente empitirivu kati n'atandika okubeera ate mu bulamu obulala ng'alaba obulamu bwe buggwawo naye ate nga ne ssente ziyiika mu bungi. Yakiyimbamu ne ku luyimba zayiika mu bungi nnyo 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 kati Katonda asobola okugaggaawaza ng'onootera okufa. Kati nga bwe tumugamba takyawulira nga bimubuzaabuza bingi ssente nnyingi neki nga byonna bimubuzaabuza kati nga ali kukya
kati mwe abaali ewaka kino nakibuuzaako ne Mama Reagan omwe abaali ewaka embeera eyo mwagikwasaganya mutya Mama Reagan kubanga by then she was around 21 yali muwala muto yakava mu ssomero yali muwala muto nga yakava mu ssomero Mama Reagan yali muwala muto yakava mu ssomero n'afuna amawulire ag'ekikula ekyo kati omwe omukyala yabudaabudibwa atya kubanga manyi kyali kikuba entiisa kubanga edda twali nga buli omu waalwala obulwadde obwo tuba tumanye ye bakola ki basime kyatutabula naffe naye manyi by then nali ndi mu kampuni ya Fourways Group kati emirimu gikolera eyo Kasenyi ku Mwala kati awo byatutabula naye ng'ate nange ndi bize nnyo naye ekituufu kyali kimu nti sente zaaliwo ne ziba nga zaawewulako ebimu naye ng'okweraliikira n'okupakuka byo byegatta n'obulwadde bizaatuse ne tufuna ezo nemufuna ebyo okugenda kw'akasozi anyway bw'atyo nsuubira era wamala okufa bamuleetako esana ye yali avudde mu Kampala ng'agenze ekyabbogo ekituufu nga asimbyeyo amaka so nno nagenda ekyabbogo nga ngenze waliwo omwami gwe oyo bafa kulya balungi bafa kulya nali ngenze nti oba oli awinza omusisinkana ne bantegeeza nti naye lwatwala omuntu gwagamba nti mu bantu bonna abamubeererawo oyo omwami yamubeererawo so bwe tutyo embeera akasozi ng'amaze okufa nga famire mwakwasaganya mutya embeera eyo kubanga ezaana abamu yali takwatagana nabo kati atuuse mumaaliriza alese abaana bano bato ne namwandu of course yali omuto famire mwakwasaganya mutya embeera eyo byonna twabikola twabitambuza olumbe twalukolera wazana olumbe lwe wadde abayimbi tebakiwagira era tebaaliwo baaliwo batono ddala naye nga twabikola byonna ne biggwa ne tumala ne tugenda ekyabbogo ne tulaba ebintu byonna nga bwe biri ne tubita mu mazima byonna ne tubita era ebyaliwo ebyayagala okutuuka Kyankalanyamu byali bivudde bukojja bwate ebyagala okukyankalanyamu awo nti ate ebintu byakasozi biriwa biki era ebimu olw'okuba nti twali tetukwatagana byagenda bityo kuba aliwo emmotoka ze yali asasuddeko nga bakyazibanja ezo batwala ntwale nga tewali eyeŋŋanga okugamba nti asasule amaleyo ki ng'olwo ate bw'okola ekyo obanga akutte ku bintu byakasozi so waliwo ebintu ebyafaafagana bityo waliwo pickup gye yali aguze empya yagenda etyo nga bakisasuddeko kitundu nga kaganga buli abuuza oba waagira nga abanga agezaako okuwamba ebintu byakasozi oba aleeta okuneneŋŋana mu bintu byakasozi kale mu kwesonyiwa okungi ebimu byayo faafaagana n'ebira nitubireka ne bigenda nga we byali naye nga kale ekyo twakireka nti yali amaze okubeesinga ekyabbogo azimbyeyo ne tutambula nakyo paka kati. Famire nga famire ya Muzeeyi Live, famire ya Muzeeyi Mubiru oba famire y'ab'Emmamba abaali abooluganda, ekitone kya Livingstone Kasozi kiina kye kyabagattako oba mulina kye mwenyumiriza mu kitone kya Livingstone Kasozi? Kyatugattako nti n'okuziika obuziisi Muzeeyi taata we gaali mawulire gaakubwa mu Bukedde ne Bukedde TV wonna ne bifuluma. So kiina kye kyatugattako kinene era tubeerawo ne tukyenyumiririzaamu. Muzeeyi Live baamuziika mu nnyumba ye? Baamuziika mu ntaana gye yali yeekoledde awo mu kantu kalinga akasitoowa. Lwaki yakola ekyo?
tetwamanya lwaki kubanga byonna yali abitegese buli kintu kyonna yakigula ekyali kirina okusaasaanyizibwa ku gundi ye yabikola byonna oluvannyuma lwa luno olumba olutwala abangi okuluzuula nti lwali lumugudde yamanya nti waakufa n'ategeka ebintu bye byonna n'ebyokukola mu lumbe byonna yaleka abitegese yoyo taata weetiire ekitegeeza mwakolako kitono mwakola kutuukiriza nteekateeka ze yali aleseewo kituufu naye nga kyenkana yali yepangidde ebintu bye byonna Okay, kale bantu bange nkugamba nti gwe alina omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School basangibwa ali ebulenga ku 7 Twinex International abo bali Bulaga ba primary Dene Boarding St. Mike Educational Center abo era nabo ba primary bali Kiwanga Mukono Plan B Records bakugamba gendayo okwate oluyimba gwe yeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola ozisanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage. Muzeeyi omulimu guno muzungu David gwakola alina ekyagatta akadongo kamu. Mulimu mulungi nnyo kubanga ekikwewuunyisa kati olaba engero z'Oluganda. Yes, sir. Ekitabo ekisinga obunene ekyakolwa nga kya ngero za Luganda muzungu ye yakiwandiika. Omuntu yali mweru yawandiika ekitabo ekyo naye ng'ate weetuli wala walaba n'ebyakafeero mukyala yali mukyala mwana w'omuzungu ffe tumumanyi ng'omwana w'omuzungu yakola n'awandiika music wa kafeero so kyokola omuntu ayinza obutakirabirawo naye nga kikulu nnyo kubanga ebintu bingi bigenda akagenderere watabaawo awoza kwatakwata oyinza obutaddamu kukiraba. Yeah. Anti bangi bagamba kadongo kamu wa Abaganda kituufu? Ng'Oluganda lutali lwa Abaganda ne kadongo kamu si wa Abaganda yekka bokka wabula Bannayuganda bonna. Ekitabo ndageko ana ekitabo kino kiraba bakiyita The Solo of Uganda Through Song kyawandiikibwa musajja muzungu. Ndowooza gw'oyogeddeko naye era ndowooza akulaze nti ali mo knowledgeable ku Ugandan music naye nga si waawano naye tolina kyoyinza kumulimba ku music oyo w'amayinja ekyo ki bwagazi netubukwata netukola ki netubuteeka mu bintu bino kati naffe abamu bye bintu bino we benefit nothing. Okujjako oli ajja n'akulangira akugamba music omufunamu naye nga takugulangako yadde oluyimba olumu takugulangako yadde oluyimba olumu takuwagirangako nti kale muzungu by'otukolera tusiima omutwalo gwogwo naye ate okunenya kujja abeera nnyo ku mwanjo. Olowooza ekyo kiina gye kitwala ekisaawe? Tekiina ngera n'ebirala byonna bwe biri tebiina gye bigira naye abaddugavu bwe tutyo tetulaba kyewala ne bw'osanga omuntu ng'asimba busimbi muti togulabamu makulu so ng'ate kati omusana ogutwokya omuguyitiridde guva mu kubeera nti tutema emiti so ne bino bwe bifaanana oli takirabamu. Abantu babadde batandise obisalaganya bamukulu yalya ssente z'enkuba bwe babadde bazitegekera bululu kampeni Abannayuganda bakyamu nnyo so naye nga ekituufu kyekyo ekyo kyekituufu okuddayo ku nnono zaffe n'okuddayo ku bikadde n'okuddayo kirungi nnyo kyokola kubanga abantu bangi balamu gye bali naye tetumanyi nakumanya nti abantu tebamanyi nti n'abantu abatukubbira ennyimba enkadde ennyo gye bali. Waliwo akayimba mukuliko omwaka buli kaseera ntuyimba mukuliko omwaka abakozi ba takisi n'abaaki mbeebaza naye ng'omukyala gyali ekayabu gyali ekayabu naye nga buli January bakuba akayimba ako so tetumanyi kugamba ebintu tubiyita kungulu tubiyita kuli kati nakino era kijje gy'oli
otegeera otya muzungu David? Ku Facebook. Ku Facebook. Nali ndi awo nompeereza ndowooza nakola ku nti obadde okimanyi oluyimba lwampanga lwali lwa Livingstone Kasozi ng'akoona taata we Livingstone Kasozi senior. Naye olw'okwagala okuggyayo amakulu kwe kuluyisa muzannyo ne bakulembezamu Moses Katende. Awo we wajjira ne mbagamba nkomawo nti muka kitange ye yali party 2. Awo we wajjira n'oŋŋamba nti muka kitange gw'oyogerako eyo party 2 eya party 2. Oba weekiti wekiri kubanga kiraga nti yasooka n'akola muka kitange eyasooka eyafulumira ku teepu eno oyo abantu tebamulina. Kati waakola olwo oluyimba lwa Jessica Nababi kwe yateeka muka kitange. Empanga yali ku lulyo lwe baasooka nga bakozesa Cecilia Naku, Moses Katende naye. Kati ye teepu gye yazzaako mu lukwata eya Jessica Nababi 88 kwe kukola ki n'ateekako muka kitange party 2. Era nsuubira buli omu ali eyo yeesunze okuwulira ku muka kitange party 1. Anyway, so nsaba tusiibule ku abo abatugoberera. Yes. Baganda bange mwenna abatulaba mbeebazizza okubeera nti muwaddeyo obudde ne mutuwuliriza era ne mutulaba. Naye nze kyeŋŋamba bannayuganda oba abaasobola okuwulira olulimi lw'enjogera essaawa zino kwe kukuuma ebyaffe eby'edda. Tuddeyo ku buwangwa bwaffe. Ekiseera kino nze ndi musekuzi wa binyeebwa, ndisekula mu kinu era ku gundi yange omuntu atera okulaba nga ndi musekuzi wa binyeebwa. Naye sibikola nti nfunemu nnyo, mbikola kuzza mutima gw'abantu tuve mu bintu ebiyitawo obuyisi ne tudda ku byuma ne tulya ebinyeebwa eby'ebyuma. Gamba okulya ebintu ebyamangu. Ebinyeebwa obisekula otya? Ensekula yaffe eri ey'edda pompo. Tubisekula ku kino. Era ne tubisiiringa bulungi ne tubipaakinga bulungi. Ne mubipaakinga ne mubiguza abantu. Naye nga original gundi yaffe. Kuba abajjajjaffe baawangaalanga nga bali ebintu ebituufu. Ne kati tugatta obuwunga, tugatta ebinyeebwa, tugatta biki, buli kimu kyonna kyonna kye bayisa mu kyuma. Byonna ne tulya ebyo. N'osanga nga bakugamba ekyuma kiggweredde. Ebibuuza kiraseewa. Kati ebyo tuddeyo ne tuleme kusuula wadde music wadde biki okuddayo okwemabega ku bintu byaffe ebyedda. Tujja tuleeta okubeera nga buli kimu tukinoonya. Tuddeyo kubanga kati weewuunya n'okwewuunya n'azaala babeera ku mpiso. Naye nga luli edda omuntu bw'amala okuzaala anywa bunyuka munye era nga baba bagumu ne babeera balungi. Naye kati n'omuntu abuuza kamunye kyeki. Kituufu. Kyeki. So kuddayo ku byaffe ebyedda kyetulwanako, tuddeyo ku byaffe ebikadde ebyedda. Ate tubiwe ekitiibwa kubanga nze mu bbanga lyenkoledde mu bintu bino Abannayuganda tuli banyoomi. Naddala we tutuuka ku byaffe. Kati omuntu ayinza okujja ng'akugamba anoonya oluyimba. Noonyeza oluyimba olwo nasemba oduwulira mu myaka gy'ekyenda nga nkyali muto. Omugamba oluyimba ndulina. N'omugamba ssente za bulijjo. Nakugamba ng'oluseera. Naye nga mu bazungu heritage ky'ekintu ekikyasinze okubeera ekyebbeeyi. Omuzungu asobola oteekamu okulinnya ennyonyi najja singa ekintu aba ategedde nti kyanoonya kiri Uganda naye nga kiri mu heritage. So nsaba tukubirize nnyo baganda baffe oba oli awo tukyuse mu mindset. Akasembayo sibirira abantu entanda eri kadongo kamu okumwagazisa abaana. Ensi enaabuuse. Abantu kye nnina okubagamba oba kye mbagamba kisembayo, tuggyemu bino bye tulaba ebiva mu mawanga amalala. Kubanga edda ebintu byanyumanga ku siteegi nga tubikola mu ngeri yaffe.
niye wano yali oba Sala mwana yava Congo n'asitamira ku stage enduulu neevuga kuva olwo ebivulu byonna nebifa ne sirimu yajja n'atandika okutuba. Ekivuli kya Lucky Dube ekyali 2023 wajja wano okubanga abayimbi baalinga nga n'enkola nga ajja n'ayimba n'adda baaka stage n'akyusa olugoye n'akomawo n'ayimba olwo nga atambula ng'oluyimba erukola ki n'addayo. Okuva ku olwo yajja Kafeero yayimba kumpi ennyimba nga 7 ng'ali ku stage okwo takyusiza takoze eki era embeera n'ekola ki so okukoppereza kusudde ebintu byaffe. Abantu bagamba ebivulu tebikyanyuma olw'okuba bakubanga era olaba Sidi weeyimba. Tubino tukoppereza tuno tuddeyo ku gundi eyaffe ennono ey'edda tuddeyo tetumanyi kiwa eggwanga gye litutwala naye abantu tutunuulire nnyo bane tusiiba tukikubiriza abantu otunuulya nga olaba n'emikolo gifudde abantu batya n'okwanjula lwaki kuyoola abantu abayitirivu ennyo. Nze nali Ntebe eri nendaba embaga ya Kabaka abantu abajja ku mbaga ya Kabaka okwanjula baali 3 bokka Kabaka omulamba Kabaka wa 3 bokka bwe bati amazina agazinibwa ku buko byonna bituyitako baabiwera dda naye tuganye tuyitawo obuyisi so tulwanyise tuddeyo ku byaffe. Abamu bagamba mbu kutondawo mirimu kubanga bano bakatumwa baani olaba baatugambye nti ne kasooli tunoonye oli owalangi abeera omutobeke tuddeyo ku kasooli omukadde ono omuwuka bumulya lwakubanga mupya tunoonye muwogo omukadde oli mpologoma eyabeeranga mu nnimiro myaka 4 kubanga bino kwegamba byonna tuddeyo tukomye gye tukoma tuddeyo. Olaba n'abazungu baagala kuddayo ku mayinja batandise okubikola okulaba nti baddayo ku mayinja. Batandise okukola lediyo ezo eziyimbira ku mayinja balabika bakomye yonna gye bakomye baagala kuddayo ku mayinja. Era obudde buno omuzungu tamanyi nti David Lutalo muyimbi kubanga tewali kasale kugamba music aina test yaabwe music alaga ekyo kye baagira ye music w'amayinja alimu ako originality akakasaala akakola kiyoyo music alina agenda ku jjinja n'afuna ne gundi n'obwannannyini ku kibanja ekyo ekyejjinja. So ekyo bwe kiri kale bantu bange bwe tuti bwe tulabise ne mukadde wange Saalongo Kizito Fred mukulu w'omugenzi Livingstone Kasozi mukyala wo muwulizaako n'abaana kukasimu muwuliza wadde ennaku zino ndudde omuwuliza naye ba abaana mbawuliza nnyo kulwokuba nti tuli ku WhatsApp ku mitimbagano tubeera tukwatagana. Regan yankyawa mirimu ali mu kyalo si mirimu mwagizi wa maniyo yaŋŋamba muzeeyi onkuba nnyo anti yampita muzeeyi kati ate era lumu nakola gundi nemugamba Regan va ku gundi tiimu ekukaabya amaziga taatawo yabikola yakugamba yakulekera buvunaanyizibwa kulabirira Diana gwe wadda kukuwagira tiimu ekukaabya amaziga naye nga ne Diana almost muwuliza on a daily basis. She's a good friend of mine. Mami Regan bwe tutyo we wabaawo obwetaavu mbafunya wenjagalira. Yes, that's good. Thanks okula. Amina. Mubeere bulungi mweraba. Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 emwemu 5 7